Yes, Red Zone TV kuokyali webale kubanga okyatugoberera yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu guno ogwa Red Zone TV gwatanaba kubanga osubscribing nyongera okujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ekikwateko osubscribing ku channel eno okwate kade aka notification ebintu nga bino berenga tobimisinga oluwa mawulire genjagala okubanga nkuwa ekitongole kya Uganda ekirwanirizi ky'Eddembe oba ekyandibadde kirwanirira eddembe lya muna Uganda kirese report oba kyalese report eyewunyisiza abantu ebintu bino bibadde nga bisirikiddwa naye Maria Muwangadya omukyalo oyo gwolaba chairperson w'ekitongole oba w'ekibiina ekya Uganda Human Rights Commission organization eyo yebadde yino okubanga erwanirira eddembe ly'omuntu yebadde yino okubanga ekiikirira eggwanga lya Uganda ku mutendera gw'ensi yonna mu meetings ez'enjawulo esitula naddala bibuga ebyenjawulo okuli ekibuga Geneva ekya Switzerland okuli ekibuga Addis Ababa ewali ekitebe kya African Union ekikulu naye njagala okuwa amawulire nti Uganda yagobwa mu meetings zino era wabaddewo akasattiro oluvannyuma lwa MP amanyiddwa nga Winfred Niwagaba okubanga yatadde Maria Muwangadya ku nninga. Winfred Niwagaba onono yakiikirira Ndolwa East ng'omubaka mu parliament eno e11 katino badde basinkanya akakiiko k'eddembe ly'obuntu akamanyiddwa nga Uganda Human Rights Commission omusajja ono amanyiddwa nga Winfred Niwagaba n'ateeka chairperson w'akakiiko kano Maria Muwangadya ku nninga namugamba nnyabo Madam Chairperson eggwanga lya Uganda lyagoba ekimanyiddwa nga Democratic Government Facility oba DGF office zaabwe ne baba nga baziggala mu ggwanga Uganda ne bagoba Office of the UN High Commissioner for Human Rights OHCHR era eggwanga lya Uganda terikyafuna buyambi okuva mu bitongole ebyo lwaki osirise nnyo ku nsonga zino mu statement eno yamugambye the commission is reading from the book of Lamentations. But that book of Lamentations, I believe, is partly contributed to by the Commission. Because I know the Commission used to benefit from DGF. When the government closed DGF on flimsy grounds, the Commission was silent. I know the Commission was getting funding from UNHCR, United Nations High Commission for Human Rights. When the government closed it, the commission kept quiet, and yet you know that funding from this government to the commission would not have been adequate. Niwagaba nga bwate bwamugamba eggwanga lya Uganda nga liyita mu ministry yalyo ey'ensonga z'ebweru, Ministry of Foreign Affairs, lyawera era ne ligoba ekitongole ky'amawanga amagatte ekirwanirizi ky'eddembe mu ggwanga Uganda. Gwali mwezi gwa kubiri omwaka ogwedde 2023 era Uganda ng'eyita mu Foreign Affairs Ministry yawandiikira High Commissioner for Human Rights ng'alangirira oba ng'amutegeeza nti mandate yaabwe ey'okubeera nga ofisi yaabwe eddizibwa obujja endagaano ey'okuba nga bakolera mu ggwanga Uganda yali emaze okuba nga esitopingibwa mu mwezi ogw'omwenda omwaka 2023 ekitongole kino UN office nebanga eggalawo mu ggwanga Uganda era ne bamaliriza ebbanga ery'emyaka 2 gye baali bamaze nga booperatinga mu ggwanga erya Uganda. Okuvaawo kwa office eno ya UN High Commission for Human Rights mu September 2023 kwaddirira okuvaawo kwa DGF eri gye nkugambyeko eyajja yagobwa nayo DGF emanyiddwa nga Democratic Government Facility eyagobwa mu gwokutaano omwezi gwa 2 omwaka gwa 2023 jukira UN High Commission for Human Rights yagobwa mu gwa mwenda 2023 DGF yagobwa mu Uganda mu mwezi gwokutaano 2023 era ono n'ategeeza nti DGF kyali kitongole ekimu ku byali bisinze okufandinga eggwanga lya Uganda naddala mu mwaka gwa 2011 mu kalulu akaali kagenda mu maaso mu 2011 era bacoordinatinga nnyo oba bawanye eggwanga lya Uganda obuyambi okukwasaganya activities ez'enjawulo okulaba nga eggwanga litambula. Era nayongerezaako nti agamu ku mawanga agali gawa Uganda obuyambi nga gayitira mu kitongole ekyo ekya DGF mu ggwanga lya Austria
mwalimu eggwanga lya Denmark, mwalimu eggwanga lya Netherlands, mwalimu eggwanga lya Norway, Sweden, Ireland n'omukago ogwa European Union. Era nga kigamba nti obukadde 5 eza siringi za Uganda ne sente endala nyingi nnyo zetuyinza okuba nga tunokolayo zizenga ziweebwa eggwanga Uganda okuyita mu mukago ogwo. Kakati nnyabo oyogera ki ku nsonga eyo? Lwaki osirise nnyo ng'ate tukimanyi nti eggwanga Uganda liraakinga obuyambi naddala mu mbeera eno gye tulimu? Kiki oyinza okuba ng'onnyonnyola bannayuganda ekyago bya Uganda mu meeting ezo oba ekireetedde okuba ng'osirise? Maria Mwangadya n'amuddamu ono nga yekiya person owa Uganda Human Rights Commission n'ategeeza Parliament yonna nga Siniwaga Bayike yamubuuzizza. N'amugamba bannange, ekyamazima ekitongole kyaffe oba ekitongole kino kyenkulembera Uganda Human Rights Commission kyabulookingibwa oba kyagobwa okubeera nga kyatendinga meeting yonna eri physical. Uganda has been blocked from physically attending human rights meetings in Geneva following the closure of the office of the UN High Commission for Refugee for Human Rights in Uganda. Come June 2024, Uganda's human rights status is expected to be downgraded. Nti wetunaatukira mu gw'omukaaga ogw'omwezi guno ogwa 2024 ensonga z'eddembe ly'abantu mu ggwanga Uganda ate zijja kuba zigudde nnyo olw'ensonga nti abakulu baatugoba tetukyasobola kubeera nga tutuula yadde eddakiika n'emu mu meeting ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Switzerland mu kibuga ekimanyiddwa nga Geneva. N'agattako all the meetings that we used to attend, meeting zonna zetwalinga tutuulamu, there are some key ones like in Addis Ababa, the headquarters of African Union, Geneva, all those have stopped. Nti mu meeting zonna zetuzzenga tutuulamu naddala ez'amakulu ennyo ez'omugaso ennyo ng'ezo ezibadde zibeera mu ekibuga Addis Ababa ewali headquarters oba ekitebe ekikulu eky'omukago gwa Africa, n'ekibuga ekirala ekimanyiddwa nga Geneva ekisangibwa mu ggwanga erya Switzerland. Entuulo ezo zonna baatuyimiriza ng'eggwanga Uganda tetukyasobola kubeera nga tukiikayo. Buli walaba munnayuganda oba walaba omuntu yenna akiikiridde Uganda mu ntuulo ezo bakutwala ng'ekyenyinyalwa, balabira ddala nga toyina kubeera ng'obeeraawo. And it is one of the reasons come June 2024 we are going to be downgraded in the status. Nti era y'ensonga lwaki bwe tunaatukira mu gw'omukaaga gw'omwaka guno Uganda egenda kuba bagitwalanga ensi etayina yadde eddembe ly'obuntu lyewa ekitiibwa, era tugenda kuba tubalibwa okubeera Uganda ng'amawanga agamu kugakyasinza okubeera nga galinnyirira eddembe ly'obuntu. Kino singa kinaasigala nga kiri bwe kiti. And we are the only human rights institution in the world to attend a meeting of such significance via Zoom. N'ategeeza nti okujjako akalembereza ke baatulekera nti tusobola okwatendinga meeting ezo nga tuyita ku nkola eya Zoom, nga tuyita ku mitimbagano. Era n'ategeeza nti Uganda ly'eggwanga lyokka erikola kino. Amawanga amalala gakkirizibwa ne bajja ne batuula mu meeting ne bateeseganya ensonga ezigenda mu maaso, ebintu ne bitambula. Naye eggwanga Uganda tetukyasobola kubeera nga tutuula yadde mu meeting yonna. Akalembereza akatono ke baatulekera kubeera nti tusobola okwatendinga meeting nga tuyita ku nkola eya Zoom, ate nga nakyo essaawa yonna kisobola okuba nga kikoma. So mu bufunze eggwanga lya Uganda lyagobwa mu mukago ogwo oba mu meeting ezo ezizze zituula. Kati wantu tulina okuba nga tubikutegeeza. Redzone TV kwoli weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira kyokola tukyagala nnyo. Gwe atanaba kuba nga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel eno, kwata kadde ka notification tubeere nga ate tutambula ffenna.